Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nze nammwe abaana abawala wamu naawe omwami ddagala lino lisobola okukuyamba naawe omwami gw'omukyala naye okusinga tunuulidde nnyo mu abakyala kuba mu musinga okubeera n'obuzibu bw'okubeera ng'abasajja babasumbuwa nnyo naddala mu maka ng'omusajja muyombi, omusajja akuba, kwegamba nga temukkaanya. Ebiseera ebisinga abasajja basinga okubeera n'ekyo ekintu eky'okubeera nga buli kaseera ayombayomba ewaka. Kati njagadde gw'omukyala nkuwe ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba. Njagadde obeere ng'okola eddagala lino omwami oyo mugenda kuba nga mukwatagana tagenda kuddamu kubeera ng'ayombayomba ekisusse. Kusaba ofune gwe bayita omusa. Omusa ogwo ng'ogufunye salako akatundu ako kasaleesalemu kaanike kakale bulungi nnyo, kaanike mu kisiikirize omusana gye guva oba mu nnyumba. Bwe kamala okukala nkusaba okasekule kakolemu ensaano. Nkusaba era ofune n'eddagala lye bayita lulimi lumu. Funa lulimi lumu oyo naye mwanike bulungi nnyo. Waakala naye mwanike mu kisiikirize oba mu nnyumba. Waakala musekule naye omukolemu ensaano. Kati bw'omala okukola ensaano ya lulimi lumu n'ensaano y'omusa, ddagala eryo ligatte wamu. Omusa ne lulimi lumu, ensaano gigatte wamu ogitabule bulungi. Kati nkusaba ensaano eyo tolako katini, beera ng'oteeka mu mmere yammwe mmwe babiri, omwami n'omukyala. Kye mugenda okulyako ababiri, teekamu ensaano eyo gy'okoze. Kati beera ng'oteeka mu mmere gye mugenda okulya n'omwami wo, oba oteeka mu nva nga mugenda ziryako babiri, oba caayi nga mugenda munywako babiri. Nkusaba obeere ng'oteekamu eddagala eryo ery'ensaano. Kati bw'obeera oteeka eddagala eryo ery'ensaano ng'oliteeka mu mmere gy'ogenda okulyako n'omwami wo, eddagala eryo olina kuliteeka mu ekyo ekintu kye mugenda okulyako ababiri gwe n'omwami wo. Tugeze osobola okufumba caayi bulungi nnyo nga caayi oyo mugenda munywako babiri gwe n'omwami wo. Teekamu eddagala eryo, teekamu ensaano nga ntonotono. Oba ng'ofumbye emmere oba minwe, ng'eminwe egyo mugenda giryako babiri gwe n'omwami wo oba gwe ne mukyala wo. Kati mu minwe egyo mu mmere omwo teekamukko ku ddagala eryo ery'ensaano. Kati bw'obeera oteeka eddagala eryo mu mmere oba mu caayi gwe mugenda okunywako gwe omwami n'omukyala, oteekeddwa okubeera ng'olaamiriza. Ebigambo by'olina okulaamiriza bye bino. Ogamba nti nze naawe mwami wange njagala tubeere nga twogera olulimi lumu, era njagala tubeere nga tukkaanya okuva na leero, na buli kaseera tubeere nga twogera olulimi lumu, na buli omu abeere nga ategeera munne, era tubeere nga tussa kimu nze naawe. Bw'otyo beera ng'olaamiriza bw'otyo, kigenda kuba kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga mbikubulira ebigambo ebyo by'olina okulaamiriza ng'oyogera ng'okola eddagala eryo. Mugenda kuba mukwatagana bulungi nnyo n'omwami wo, naddala ng'omwami wo ayombayomba. Kwegamba osobola okubeera ng'okola eddagala eryo, ligenda kuba likuyamba. Bwe kityo bwe kiri, kambayo WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde ku ddagala eryo, nja kuba nyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777843401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.